Kino kinsusseeko ate era mbadde sikirabangako. Kadaama atasiba zikweya omunnayuganda mwana waffe wa wano ye yakoowakoowa dda yakutte omuggo n'akuba mukama we kibooko. Yakubye boosi we amusasula, amusuza, ate amuliisa. Yakutte omuggo n'amuyisaamu kibooko nga nnaamulanga ki. Kadaama alanga mukama we okujjanga mu kisenge kye nga tamuwadde lukusa. Buli kaseera mbu boosi we abadde ajja mu kisenge kye nga Kadaama atejjukira ye tabyagala. Kwegamba ng'amulingiriza. Kakati olwaleero agambye nti nejjogo ligenda koma leero. Kadaama kwe kukwata omuggo omunene nno ogwakola ne guwola n'ayisaamu mukama we kibooko. Akatambi nga wookalaba awo. Kadaama oyo mwana waffe wa wano Uganda, mwana munnayuganda ye yakubye mukama we kibooko. Bikola bityo tubivumirira. Tosobola kukola kikola bwe kiti ate nga bw'olikodinga. Lwaki omukuba ate nga bw'olikodinga? Kitegeeza oba oleka ki? Oba oleka obujulizi. Lwaki Kadaama okola ekikola bwe kiti? Kasooke nkutuuseeko akatambi ka Kadaama ono okalabe era weewulirireko n'oluyombo olwabaddewo nga Kadaama akuba mukama we kibooko. Wabula nkusaba vidiyo eno gimpere like, information esobola okuba nti etambula ku speed eya waggulu, vidiyo etuuke ku buli muntu. Kadaama lwaki okuba mukama wo ate n'olikodinga? Ekyo kyesikirizganyiza nakyo. Naye kasooke nkutuuseeko akatambi kano tukomewo tutemeteme ensonga eno. Onja kazaki masa byebichi masa hada hasana indifferent byebichi oyaga kubyaki ifwe watoka msenge change togo msenge change kana newa msenge change olinga masibe mana masira kumanyoko masira gwe omuntago msenge chashagala newa msenge chashagala olowona yampula ngandi bwerere Njamu kuba. Saga vya kumanyira. Saga vya kumanyira kuingia mu kitenge kyange fa. Tabulo ogende. Fa. Masa mama. Chani masa. Kakati Kadaama munnange oli hasola munnaffe. Waliwo ekikolwa ekikolebwa munno mu butuufu n'onoonya engeri gy'oyinza okumuwolerezaamu naye neekubula. Kati mwana muwala oyo tamanyikiddwa mannya ge naye yeekutte akatambi ng'ali mu kukuba mukama we kibooko. Kakati ekikolwa ekyasoose okukolebwa eky'okkuba mukama wo Kadaama, ekikolwa ekyo kibi. Ekisookera ddala oteeka obulamu bwo mu matigga. Nti oyinza okuba nga watuuse okuggyayo kibooko okkuba omukyalo oyo nga waliwo ebintu bye bakuyisizzaamu ng'okooye. Naye kimanye nti ebyo bikola okyali mu nnyumba yaabwe. Kitegeeza bakyakulinako obuvunaanyizibwa ne access ekola kyeyagala emirundi gyonna. Okitegeera ekintu ekyo emirundi gyonna. So okukwata kibooko n'okuba omukyalo oyo boosi wo ate ekyobusiru kye wakoze n'olikodinga mu butuufu kati ne weba poliisi ng'egenda kukwata gwe kennyini weewaddeko obujulizi. Lwaki okwata akatami ng'okola ebikolwa bwe bityo? Bw'oba oli wa kukikola kikole mu nkukutu mukube ne osobola okwegaana naye nga gwe okimanyi nti wamukubye. Naye kati wuyo okutta akatambi ate okatadde kasaculatinze ku social media. Kubanga tukirize tugaane Kadaama ono yatadde akatambi kano n'akasharinga mu bantu ab'enjawulo. Kati kali mu kutambula.
mulimu bakadaama abatanywa guteeka, mulimu bakadaama abatanywa guteeka. Waliwo otuuka ekiseera n'oba nga tosobola kuwolereza munno. Kakati muganda wange oyo sisita wange sirina ngeri gye nnyinza muwolerezaamu ku ekyo ekikolwa. Yajjiddeyo omukazi omuggo omunene, omukazi n'agamba ogwo gwonna ogenda gukubanze, ogwo gwonna ogenda gukubanze, bali abantu tebakubwa. Naye ono yamugambye bulaaza, nze ndi Munnayuganda nja okukuula. Banaye munansonyiwa okuseka. Neze nagenda kana katabize kagimmenye kansusseeko. Mu butuufu kansusseeko. Mwana waffe Munnayuganda, ate Abannayuganda be bantu abakoowa. Munnayuganda bw'akoowa aba akooye. Kale basobola okuba nga balina ebintu bibakunyizizza ne bibakozeeko bingi. Naye omuntu otuukira omugirayo omuggo, nkimanyi nti omuntu oyo oba osobola okumugambako. Omuntu omugirayo kibooko kitegeeza oba osobola okumugambako, okukomya, okukusitookinga oba okujja mu kisenge kyo. Ate nekiraba mukazi munno singa abadde musajja olukale, kakati nkubamu akafaananyi omukyala oyo agenda kugamba bbaawe nti omwana yanzigiddeyo omuggo, obyegaana ate nga wakutte akatambi n'okateeka ku intaneeti, onaabyegaana otya? Kadaamu oyo poliisi emunoonya, oba yadduse oluvannyuma lw'okukwata akatambi, yadduse yatolose, oba yalazeewa, naye nga tosobola kugirayo mukama wo kibooko akusuza akuliisa ate akusasula, n'omugirayo kibooko omukube lwakujja mu kisenge kyo. Kale kituufu weetaaga privacy, kubanga ekisenge baba bakikubanga ggwe omukozi, naye waliwo limiti gy'olina okukoma, waliwo ekyobusiru ky'oba tolina kukola. Tokkirizanga emotions z'okufuga. Abantu abo babi, kituufu babi. Naye ebiseera ebisinga naffe ngaffe tulina ebintu, embeera gye tusindiikiriza okubaawo. Kakati ng'eno embeera gy'olaba yakadaamu ono ayina ebintu by'asindiikiriza okukola ki? Okubeerawo. Yajjiddeyo mukama wo kibooko. Kakati famire y'omwana ono ng'eraba akatambi kano kaba kagenda giyisa katya? Omwana ali eri akutte omuggo omunene, enzoba yajja nayo. Kano nange kagimmaze, kano akatambi kagimmaze. Tukkirize tugaane, Kadaama ayina llo, ono Kadaama ayina llo tasaaga. Maama alalalala kalabe sooka olaba omuggo ogwo omukazi yeekanze n'okwekanga abami nagamba ogwo gwonna ogenda gukubanze bannange.